ebiranje mukola kusimbire naye yaitamu kaluna namukuma namutusa kusaawa eno nibe muwulira nti aliko wansi wa Reverend Kefa Sempangi omukulu tasulaako ku luguudo era tabirangako muyaaye wabula yajja ng'anoonya future ng'ayagala mufune akasente yeyongere mu maaso okusoma era ekigambo ekyo nakinyweza ng'alina passion ey'okuyamba n'okulabirira banne ekikweta mu byobufuzi kubanga ayagala okwewombeeka okutuweereza n'okuba servant aweereza abalala Andrew Senyonga nange nkwebaziza nnyo kubanga ssebo ng'oli muvubuka wabuulira wano enjiri wabuulira enjiri etegenda kwerabirwa ne kusaba ya leero era okyagirimu nkwebaziza nnyo Mukama akumpeera omukisa ebyuma sandi bitutteyo ekintu kye tuyita emirembe kye kintu ekitandikibwako ng'ensi neekulaakulana kakati tuli mu season eyakanayo kyani ebyobufuzi kyembasaba bannayuganda mwenna ebyebufuzi bya myezi bwezi season ejja kuggwa egenda kuggwa tusigale nga tulya muwogo waffe tusigale nga tukyabuuzaganya oba oli wa kibiina kya bufuzi ki oba oli wa kibiina ki oba oli ani tusooke tutunulire emirembe nga kyekintu kyokka ekitugatta nga kyekintu kyokka ekyomuwendo kye tulaba ekyokubiri emirembe tegisobola kubeerawo nga tewali bantu abantu bano bonna bwe mwetunulira kakati mwenna mwatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era buli muntu alina okusibwamu ekitiibwa kyenvudde mbagamba tetujja kutandika kwebaza Katonda ng'abagenyi baffe baganda baffe bakyayimiridde tetunabawa ntebe wano mu Buganda ekyaggwe ezo ziba mpisa nsiiwufu omugenyi najja n'akukyalira n'omuleka mu luggya neŋŋamba nedda tusooke tumale okubawaawo okutuula kubanga oteeka okubeera nga buli muntu omussaamu ekitiibwa ekireese obuzibu nti tetukyamanyi nti abantu batondebwa mu kifaananyi kya Katonda olaba mulabewo olaba muntu mulala buli muntu alina eddembe okubeera kyayagala okubeera bwe kiba nga tekikukosa ggwe kankiddemu buli muntu wa ddembe okubeera kyalina oba kyayagala okubeera singa gwe tekikukosa okukosa omuntu omulala kakati emirembe gino gye gikusobozesa okutandika okulaba value mu buli muntu era kino nkisabira bannayuganda tubeere eggwanga erya reconciliation tubeere eggwanga eritabaganya tubeere ensi nze ntambuddeko mu mawanga 80 mbaddeko mu Asia mbadde ng'abamagye baagala rank naye nga bano abantu ababulijjo batandise n'okulya ebikoola tebalina mmere yakulya ne tuyita abantu we twayita ne tulengera ne tuyita we twayita kuba twalimu helikopita ne tulengera abantu abafudde waliwo wano ekiseera kambajjukize ebinyonyi bino bikalooli nga tebiriiwo mu Kampala era byakendeera mumanyi lwaki byakendeera ebyo ebinyonyi birya mirambo twabatta abantu bangi nnyo South Sudan ng'ebinyonyi ebyo biri eri biri ku pate naye abo abantu baba batondebwa mu kifaananyi kya Katonda kyenva mbasaba
kyenva mbasaba baganda bange buli muntu yenna manya nti okuba kifaananyi kya Katonda. Forget about mulabewo opposition. One day Katonda bw'alituuka ffenna nga tugenze ng'alamula abantu agenda kubuuza ekifaananyi kyange wakuba kyaki, kubanga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Domestic violence ze mulaba is because abantu beerabidde nti twatondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. Kati bw'oba otya Katonda, ate moto yaffe ya Uganda nnungi nnyo egamba ku lwa Katonda naki n'ensi yange. God first, Katonda yasooka, then bino byonna ne biddako. Kubanga baganda bekamba buulire fe ababaddeko wano akabanga tulabye ebintu nga bijja ne bikola bitya ne bigenda. Ebyobufuzi bigenda kumala emyezi kumpi 4 oba 5 bigwe. Tuddeyo nga tubeera mu kyalo kyekimu ng'abaana baffe basomera mu masomero geegamu, nga tugenda mu ddwaliro lyerimu, ng'omusawo akujjanjaba y'omu, nga wonna mu katale nga tugula emmere mu katale kamu. So n'olw'ensonga eyo mbakubirira omulanga nnyo. First of all, political violence naye nga tebakubaganye, nga tebetaddeeko mbale, ate nga tebetuzizaako buzibu. Nze nabadde bweru Germany nga mbuulira nabo balina ebyobufuzi palamenti ya Amerika ne bakuba ne bakola ebintu, naye ensi yonna yeewuunya. Ensi yonna yeewuunya naye nga kiki ekyagudde ku bantu bano banjwadde njaga ya kika kyeno. Abooluganda, obuntu bulamu bwe butufuula abantu, era bagamba buntu bulamu. Obuntu bulamu bwe butufuula enjawulo wakati waffe n'ensolo. Ekitwawula ku bantu abalala bonna n'ebisolo byonna Katonda bye yatonda buntu bulamu. Obuntu bulamu ze mpisa ezifuula omuntu okubeera omuntu. Kuba ffenna tunyiiga, ffenna tusunguwala, ffenna tufuna ebizibu. Ate tokitwala mu byabufuzi byokka, naye ne mu makanisa okiwulira waliwo akwata akazindalo n'avuma abantu okuva ku bajja okutuuka olw'eggulo. So Uganda gye tuvudde wala, ate ne gye tulaga nawo wanene. Ne we tulaga Katonda wagenda otutwala wanene. So kyenva mbasaba, kyenva mbegayirira, kyenva mbakaabirira nti buli kintu kyonna nga tonnayasamya kamwa kwogera sooka okipime, kubanga ekitiibwa ky'omuntu ke kamwa ke, si mmotoka zino zetuvuga. Ebigambo ebiva mu kamwa k'omuntu either bizimba oba bizimbulula. Nze ntambuddeko mu mawanga, ngenze Sudaani, ngenze Kenya, juze ennaku ezo pulezidenti w'e Congo yampita, owa Zimbabwe yampita. Efe abaddugavu kiki? Bukya tufuna independence myaka 7, lwaki abaddugavu bakyafa e Congo, e Sudaani? Lwaki bakyafa? Mu mawanga gatwetoolodde Uganda yerabika ngeriko emirembe. Uganda yerimu ku mirembe. E Kenya mukiraba bekalakasa ne bewoze sente mu World Bank bakole enguudo, bakole ebisaawe, basobole okukulaakulana. Naye olwokuba tebalina kawunga ne baleeta ensuuluulu ne baasa enguudo. Kati obabuuza nti oluguudo lwakoze eki? Ate weewola sente era ojja zisasula. Kati babateekako emisolo, ate ne bagamba kati emisolo mingi nnyo, ate twekalakaase. Ne bambala essefuliya ku mitwe. Abaddugavu ffe twabaaki? Lwaki tetusobola kwogera ne muntu munnaffe? Lwaki buli kiseera twagala kukozesa maanyi? Mini yagakozesa wano, Obote yagakozesa,
n'abazungu abanyunyusi nabo bagakozesa. Lwaki tetwogera na muntu? Nakwezo wabaddewo delegate conference Kololo. Bannayuganda bandi badde from there. Speaker aliko ne former speaker babadde bonna balina position zaabwe birekanga bwe biri. So lwaki fe abali eno wansi twegwa mbulago? Tetwagala kugulumiza muntu naye twandibadde tufuna ekyokulabirako ekinene. Kubanga omuntu gwe basinga okuvuma gwe bayiza okwogerera ebigambo naye gwe basinga okuvuma asirika. President asirika ne bavuma n'asirika n'abanga takitegedde nti kyabaddewo ne boogera n'asirika. So njagala kuba zaamu amaanyi bannange, ebyobufuzi bireme okutuwa empisa ensiiwuufu, ebyobufuzi bireme okutukozingira okutta abantu. Wakati omukulembeze ng'ono atubulidde bye yayitamu naye emabega atubulidde yaliko simanyi wakakiiko, simanyi chairman wa L5, simanyi a leader like that bw'afuluma eggwanga n'agenda ebweru nga bagenze mujjanjaba, abasawo bamubuuza nti ebintu byo byakutuuseeko ddi? Kakati abawandiisi fatugamba naye batwogerako bubi. Fe abatambula mu mawanga tutambula twenyonnyolako, nti kyabadde kino kyabadde kiri. Nze seneta omu yankubiriza ekifaananyi ky'Ekaramoja nga bafa tubafa enjala, ne mugamba nti ekyo kiri Somalia, kirabika kiri Sudaani. Kubanga ng'ekitiibwa kye batuwa ne kye bamanyiimu eggwanga lya Uganda gye livudde ne bwe liri, nga tebasobola kulaba muntu eŋŋumbagumba nti zifa enjala e Karamoja. Era nze saakitwala nti gavumenti eremeddwa. Nedda nagamba bugambi nze nemeddwa, kubanga ku kyalo omuntu oyo kwe yali afiira enjala kuliko LC1, ku kyalo okwo kuliko kyaki, ku kyalo ekyo kuliko omuzikiti. So buvunaanyizibwa nga nze nga munnayuganda nga ndaba mulirwana wange afa enjala. Era na challenge nga abakulembeze b'e Karamoja, ne mga lwaki mutuswaza? Gamba kulinanye, lwaki otuswaza? Mugamba kulinanye, lekera otuswaza. Lwaki otuswaza? Eisingiro wali walina watermelon, emukono wano mulina watermelon, mulina enanansi. Lwaki abakulembeze ab'e Karamoja tebajja ne bakuba omulanga mu disitulikiti y'e Mukono ne bagamba nanga abantu enjala abantu batufaako mutuyambe, mulina ku muwogo, mulina kawunga? Agamba aha, nga kwata ku mukono ng'akutwala awake. Esaati obadde ogijjeemu, yogera amazima. Kati akubonereza si kitaawo, akukutte yakukuba, ate akuba owuwe akuba awumba engalo, naye kati onakuba si wuwe n'alyoka akuba emmome. Ita mu train ne zigenda, naye ekitala kasa kyaka nti yero ng'ayimirira, kimala kufuuka green n'agenda. Ate tebalina speed limit. Naga nti bannange ffe twabaki okuba tetulina mirimu. Ebitala byaka green blue, kakati ekya green kijja, owa traffic n'agamba yimirira. Kali noga nti ekitala bateekawo kyaki? Naye nakivumbudde nti bannayuganda tetuwulira. Bwe batateekawo wa poliisi tujja kwetomera, twekube, twenuubule olw'ekkubo njagala kuyitawo. Obuntu bulamu kintu kikulu nnyo. Obuntu bulamu kintu kikulu nnyo. Kuba bw'obeera omuntu mulamu osooka kubuuza nsonga, osooka kubuuza ki ekyabaddewo, osooka kubuuza mu ggulu nga maliriza.
Omwoyo Mutukuvu yambuuza ebibuuzo bisatu. Ngambuuza bwe tunagenda mu ggulu tugenda kutuukayo tutya? Kubanga nze bano nfunye ID, nafuna ID ey'essomero, nenfuna ID ey'emmere ng'ogenda okulya emmere bakuwa ka ID, nenfuna passport kati bazzeemu ne ID bazizzeemu, naye tetunafuna ID za ggulu, na ID tetunazifuna. Kati neŋŋamba banaategeera batya nti nze Robert Kayanja kwa mu ggulu tetugenda genda na mibiri gino. Bayibuli ega tugenda kulwanyisibwa, tugenda kukyusibwa, gino emibiri egivunda gigenda kwambala obutavunda. Kitegeeza ojja kutuuka wali ng'oliko ekitiibwa nga tebakyakumanyi nti gwe Kayanja. Kakati ndiragayo kaki akagamba nze Robert Kayanja? Mwoyo Mutukuvu nanga nti bagenda kubabuuza ebibuuzo bisatu, buli ajja bagenda mubuuza ebibuuzo bisatu. Ekisooka ekibuuzo kigamba kiki ekyaliwo, ekyokubiri waliwo, ekyokusatu wakola ki. Byebidala mu butuufu tebutuluma lwakuba nti Uganda tuli bakolimire. Uganda yensi Katonda yeewa omukisa naye obunafu. Kati mu Uganda ey'omulembe guno eriko emirembe, eriko abantu bonna, tulina okugamba bakubuuza ekibuuzo kiki ekyabaawo, waliwo, wakolawo ki. So n'olwensonga eyo gwali wano olwaleero muganda wange, tuyinza okubeera nga ffe basaale abagenda okuyimiriza political violence, nga tussa abantu, buli muntu ng'omussaamu ekitiibwa mu kitiibwa kye, nga buli muntu omussaamu ekitiibwa. Omusirikale musseemu ekitiibwa, omuntu owa bulijjo musseemu ekitiibwa. Ne bw'onooba ovuga ku luguudo ojja kuvuga ng'omanyi nti si ggwe wekka driver ali ku luguudo. Ngenda nendaba abavuga emmotoka era badriver bange abamu nina abawerako, naye waliwo omu avuga kwegamba nga abaana ndoza mu mukyala amukubidde omwana mulwadde, kati naneko okuvuga akutuuse mangu gy'ogenda nonga agundi kendeeza. Owa booda onyigiriza wa kisaidi eri, naye alina bw'alifuna majegere n'agikutunuzaamu gw'olivuga olagawa. Embeera ekyuka, omuntu gw'obadde onyooma leero ojja kumusanga ng'ate yasuubuza ennywanyi. So njagala kubakubiriza ffenna bannayuganda, Mukama tumwebaze olw'emirembe gye tulina mu Uganda. Mukama yeebazibwe olwa freedom eya political space eyatondebwawo. Kino tukitwale ng'ekyokuzimbirako ensi yaffe ogenda mu maaso, so si ate ekyokulwanyisa okunyigiriza abantu abalala. Ebyobufuzi bigenda kuggwa, naye nja kuvayo agambe omukazi oyo yayenda n'agenda n'azaala omuntu awalala, omwana awalala. Kati Abaganda bali bamaze okukola DNA waabwe abalaga nti ono omwana si wakulujja. Era bwe babangawo nga wafudde omuntu, ensonga gye bavangawo ne balwawo okwabya olumbe oba okussaako omusika ebbanga eryo